akakiiko k'ebyokulonda kayingidde olunaku olwokubiri nga kawabeeganyiza okuvuganya ku bwa pulezidenti empapula. Okwawukanako n'eggulo, olwaleero bano babadde bajja mu soolesoole. Ng'oggyeko okutumbula ebyenkulaakulana, bano bagamba n'enfuga y'amateeka baakugiteekako nnyo essira. Ogenda ku makomera osangayo abantu nga bangi tebanatuuka mu courts, bali eyo bali ku remand for even over 10 years. Ngenda kusala omusolo gwa VAT, value added tax, okuva ku 18 okudda ku 10. Kitegeeza nti bwe obadde osasula emitwalo 18 ojja kusasula 10. Ekyo kikendeeza amafuta. Mu bajjayo empapula olwaleero kubaddeko ne yavuganyako mu kalulu akawedde aka 2021 Wile Mayambala. Ono ategeezezza nga ku mulundi guno bwazze n'enkuba empya okusobola okuwangula obwa pulezidenti. Ku mulundi guno nze n'endagaano James said Mayambala Wile National Agreement. Ndagaano ko wakati wa Uganda nange nga president wa Uganda addako. Obukulembeze otusuubiza ku manifestos ne butabeera ne butatwala budde kutuukiriza. Naye endagaano njagala buli Munnayuganda abeere nannyiniyo agisayininge abeere nayo kw'onoobanjiza nti Mayambala tusuubiza oluguudo ewaffe endagaano yiino. Mayambala atubulidde nga baliko ekibinja ky'abantu kyataddewo okumuyambako okuŋŋaanya emikono egyetaagisa akakiiko k'ebyokulonda. Tosobola kusobola kintu kino okunywa na political machinery. Abantu abasinga tebakimanyi. Olyaga n'abuuza nti baneze Mayambala nga teyansaba mukono sisobola kujja kukusaba physically kubanga tulina ennaku 23 kati okukikola. Bannaayi omuswayiri agamba unasema Mayambala ni mukyawe ama kyogamba Mayambala musezi oba. Waliwo omuyizi Vanita Nassanga ow'emyaka 20 nga muyizi ku Kampala International University naye nga yeewulira ekifo kino. Abaana ab'emyaka gyange ne bamaama ba single mothers bayitiridde mu ggwanga lyaffe. Abaana ab'emyaka gyange emyaka 18, 19, 15 abaana abato basusse okufuna embuto ate nga abantu abali mu buyinza n'ababeera bakoze gye emisango abafunisa abaana bato embuto tebavaayo tebavunaanibwa abamu. Okusinziira ku Nassanga kye kiseera abavubuka nabo okuweebwa omukisa okutwala obukulembeze bw'eggwanga lino. Nkuze kutuuka wano nkyukakyuka mu ggwanga lyaffe ate mbadde nsaba President Museveni ku luno naffe abakyala atuwe ku mukisa atuwe ku buyinza. Omuwendo gw'abeesowolayo gweyongera buli kadde nga bwe buzibidde olwaleero abantu 88 be baakalaga obwagazi ku kifo kino nga banona empapula. Twagadde okumanya bano bali mu katemba nabo balabibwe. Abamu bazze kwesanyusaamu abawudde nti kuba bannabazini banona fomu no mwali n'omulimu ng'ogwange ng'akoze neeyimiriza ku 10 ku 10 nga tabbanga ku muntu. Bonna bali ku misala gy'abantu misolo gy'abantu gye bagavana. Size nga kazanyiikirizi nzize kukyusa gavumenti nange mbalabye nga bangi ne ngamba abantu bonna bazze kukola ki kubanga mbadde nsuubira abantu nga 18 naye eggulo bwe nawulidde nti abantu 5 ne ngamba bano bazze tumalira budde mujje fe abantu abali serious be muba mulonda bannange. Bwe tubabuuliza gye bagenda okujja ensimbi ez'okwewandiisa obukadde 20 ko ne ze bagenda okukozesa okuŋŋaanya emikono okwetoolola eggwanga lyonna ne batuddamu bwe bati. Bw'ogenda Bwayise bamanyi Nankulabe bamanyi Nateete bamanyi abantu abo nabo bagatta basuka emitwalo 10 buli omu nampa siringi 5 ze miliyoni 5 ziba zikola. Manya abalonzi abagenda otulonda bafaanana nga nze basobola okwegatta ne bagamba leka tupushinga yoyo omwana asobola tupurezentinga kubanga ntegeero obulumi bwammwe okusinga bano abali mu office ezirimu SC tamanyi kiri ku ground. Abamu ku banoonya empapula bajjidde mu ngatto ez'akazibwako erya Nigiina so nga abalala bambadde majenjeeke. Tubuuziza akakiiko k'ebyokulonda obanga kino tekitwebula kitiibwa kya kifo kino. Omanye etteeka lino teryateekamu nti olina okujja ng'oyambadde suuti nti oba oyambadde lugabire nti oba ayinza n'okutuuka wano ashe nga ye ali nga bw'ali ligamba oli Munnayuganda? Yes. Oli mulonzi? Yes. Kiba kiwedde. Julius Muchunguzi nga ye mugezi w'akakiiko k'ebyokulonda ategeezezza nga bo bwe batafuddeyo olw'omuwendo omunene ogw'abanoonya empapula wabula nga balinze bagenda kuzikomyawo. Okuzikomyawo n'okuyita mu kakunkuuta ako awo we tujja okusunsuliramu abo abasobola n'abo abatalina busobozi. Okusinziira ku kakiiko enteekateeka eno yakomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogujja. Birungi Godwin